Bannanga omuzadde ali eyo ndowooza osobola okubamu akafaananyi ng'oli muzadde musajja, omwana wo n'atuuka mu mbeera eyo, tosobola kwafoodinga bino ebizungu olw'embeera munnange gy'olimu. Nga naawe ate nga tosobola kumulaba ng'akiyitamu bw'atyo nga tolina ky'omukoledde. Nga ky'olina okukola kufunayo biwero n'omuwumbawumba, naye ate jjukira oba olina okukyoza, okyanika okwoza ekintu ekyo. Abalabi yaffe abalungi abeekuumira ku channel yaffe eyo Amaziga, mwebale kubeerawo, mwebale kubeera nga musubscribinga, mwongere okubeera nga musubscribinga, tubeere nga ekintu kino nga tukigusa, twongere ate okukwatira wamu okubeera nga tuyamba abantu bano abali mu mbeera embi okubeera nga nabo baddamu bafuna essanyu ku bulamu bwabwe. Leero tulina akaalo wano we tuli, tulina famire emu eyatukubidde omulanga nga nabo baagala tujjeko gye bali tubeere nga oba oliawo tulaga story yaabwe mu bantu, babeere nga nabo oba oliawo nga bajjukirwa nga nabo bafuna okuyambibwa mu bintu bye beetaaga oba oliawo. Mukwano gwange nja kusaba otuweyo akadde katono nnyo ku budde bwo leero, otuule owulirize embeera y'omwami ono gy'ayitamu n'abaana mukwano, ojja kulaba nga mu butuufu waliwo abantu abali obubi ate abeetaagira ddala okubeera nga bayambibwa. Twerabira mukwano okusubscribinga ku channel yaffe mukwano, ate okomentinge n'okusingira ddala oyambe oweekyo kyonna ky'osobola. Tofaayo nawe kiba kitono kitya kiba kisobola okubeera nga kikola enjawulo mu bulamu bw'abantu bano. Channel yaffe mukwano bagiyita Amaziga, sharing a clip eno ojja kubeera mukwano nga okoze ekinene nnyo ku bulamu bw'abantu bano. Katugendewo omwami ono tulabe ate ye kiki ekimutawaanya era kiki kye yeetaaga okubeera nga mukwano ayambibwako. Tutambulire wamu. Gyebaleko. Kodi abeeno. Kodi. Karibu bannaye. Atusanyusa okubalaba. Kale ssebo. Muli mutya? Tuli. Eyo muteeno. Gye tuli. Bannaye, how are you? Are you fine? Oli bulungi? Oli bulungi? Walidde ku mmere? Tonnaba? Lwaki? Ate nga yalabise. Tennalabika bambi. Nkitegeera. Kale kaakati njagala tutuuleko. Tubeere nga twogereramu ate ono naye mutabani wo muzeeyi. Oyo mutabani wange. Bw'atyo Mukama bwe yamumpa. Amaaso tegalaba muzibe. Era noono obwongo bwe bwe butyo. Ono yabaaki muzeeyi nga tetunanye. Bwongo. Obwongo buliko ekikyamu. Naye nga mulamu. Atambula ebisigadde byonna abikola. Abikola. Just alina ekitali kituufu. Alina ekitali kituufu. Tuula wano. Ye gwani? Yogera nnyo. Yogera ng'ontunuulidde naawe. Leka kutunula ku ttaka. Ntunuulire, toli mukwano gwange, wedda toli mukwano gwange. Ye gwani wamma? Ani Hajara? Hajara Namulondo. How are you Hajara? Naye nze njagala ontunuulire, nze ntunuulire ate oba tunula wali tunamu ekyo ekyuma kyange ekyo. Ye gwe Hajara Namulondo. Hajara olina emyaka emeka? Olina 18? 18 tonnagiweza. Tannagiweza. Alina emeka taata? 16. Alina 16. Kati Hajara mukwano. Ogamba ki? Oli bulungi? Bwe bulungi. Ate ono omwami ssebo gyebaleko. Yogera naawe. Wangi? Yogera. Bulungi ssebo. Osiibye otya eyo ssebo? Ye gwani amannya go? Nze Mustafa Kasirye Gwanga. Mustafa Kasirye Gwanga.
Kasirye wa Maria gwanga te. Ayagala ko tuma kasirye gwanga. Tuma bwetumye. Naye nga kasirye. Kasirye. Nze kasirye. Yegwe kasirye ayine emyaka emeka muzeyi? Dini 23. 23. Okay. Kakati mikwano gyange embeera gye tulimu bweti leero bwefaanana. Muzeeyi ono yatunoonyezza nga alina abaana be bambi bali mu mbeera eno ate nga ye maama ye taata. Maama taliiwo so n'abeera nga bambi taata ono abaliko bw'omu. Tugenda kuba nga twogerezeganya wamu naye. Yafa era buli kimu agenda kuba nga tubulira emboozi ye maama yafa kiki ekyabaawo embeera agiyitamu atya akola ki okulaba nga abaana bafuna ekyokulya so tugenda kuba nga tunyumyamu naye mukwano mbasaba mutuule emikwano mubeereko tulabe nga abaana bano tufuna engeri gye tubayamba ono omwana muwala akuze ali ne taata naye alina okunoonya ekyokulya amuleka waka tomanya ensi yayonooneka so twagala tumanye taata ono buyambi ki bwe yeetaaga era mikwano nga nja kubasaba nga muyita ku nnamba zaffe ezo eziri awo mu maaso 0702 10 oba 0789950266 tukwatireko taata ono tubeere nga tusobola okumuyambako okwasaganya abaana bano babeere nga nabo basobola okubeerako mu bulamu obulungi nga abaana bala tutuule wamu nange mukwano tuwulize ku mboozi ya taata toyirabira okusubscribinga ku channel yaffe eyo amaziga katulabe ku bigambo bya taata era tumanye buyambi ki famire eno bwe yeetaaga mikwano gyange. Mikwano gyange nga bwe muwuliddeko tuli wano Maya ku kaalaakamu nga tulina omwami bambi yazze n'atukubira omulanga nga mu butuufu obulamu bugenda ng'embeera ekalubye nga atuuse ku kisenge akoze buli kimu naye waali embeera emulemeredde kwossa n'abaana be ne tugamba waayi katweteeke mu ddene tujje tulabe naye embeera gy'alimu kiki ekimusoomooza era buyambi ki bw'ayagala tubeere nga tumuyamba mikwano gyange. Mukwano gwange nkujjukiza nti osobola okuyamba abantu bano nga oyita ku nnamba zaffe ez'essimu mikwano gyaffe mmwe abantu baffe ab'oku YouTube buli omu mu ggwanga mw'osinzidde ne bwe kaba katono katya tofaayo kaba kasobola okukola enjawulo mu bulamu bw'abantu bano y'ensonga lwaki twakuleetinga omukutu gwaffe ogwo ogwa YouTube gwe tuyita amaziga mwe tubeera nga tukuleetera abantu ab'enjawulo abali mu mbeera esoomooza gw'oli omukwano olina ennyumba ng'oli bulungi oli emmere n'oyonona n'osuula waliwo abasula enjala engoye ozambala mu lumu n'otereka waliwo yeetaaga olugoye olwo okumubika ku mubiri mukwano okitegedde olina ssente ezitalina na byakukola mukwano kwatako ekitono kwekyo kyolina mukwano otusindikire ku nnamba ezo zolabawo ziri mmanya ga Stella Namubiru tujja kubeera nga zituyambako obeera nga tutereeza obulamu bw'abantu bano era mbasaba mu subscribing ku channel tujja kuba nga tubateerayo every week abantu ab'enjawulo era abo abaana babafunyeemu nga tujja kuba nga tubayitira obujulizi nti mu butuufu bye mwabaweereza byakola ki byabatuukako nga bwe mbagambye edda olunaku olwaleero tuli wano Maya tulina famire emu gye tuliko twagala tulaba ate bo obulamu bwe babuyitamu batya waliwo omwami ono alina abaana naye buli mwana alina ekizibu kye bambi okitegedde gwe omuzadde ali wali ozzeekaawo ne weebaza Mukama Katonda okuba nti omwana gw'olina atambula omanyi waliwo ebintu bye takinga for granted naye nga mu butuufu no gwe ng'okyaba ekiri obvious ng'okiraba kya bulijjo naye nga kikola amakulu okitegedde wali ozzeekaawo n'ogamba Mukama weebale omwana gwe nina alina engalo 10 wali ozzeekaawo n'okimwebaza wali ozzeekaawo n'owebaza Mukama nti Mukama weebale wampa omwana naye alina amaaso 2 gombi galaba wali ozzeekaawo Mukama n'okimwebaza n'ogamba Mukama weebale omwana gwenzadde alina buli kitundu eky'omubiri wali okimwebazizzaako nti omwana gwenzadde alina obwongo bukola bulungi ategeera okitegera so bibe bintu byolina okufukamiranga ne weebaza Mukama Katonda olumu tubuusa amaaso ebintu ebitono ffe kyetulabanga ekitono naye nga tekinnakutuukako so tulina omwami ono mukwano alina abaana be 2 naye buli mwana alina ekizibu kye alina omwana oli omuwala akuliridde ali mu myaka 16 naye alinako ekizibu ku bwongo obwongo tebukwata bulungi okitegeera nga bwenjogera mu mbeera eyo alina ekizibu ku bwongo kati ate alina noono era naye mutabani we ye alina obuzibu ku maaso ye talaba okitegeera naye nga bambi naye babaana balina nga taata talina gwagenda kubalekera era atobye nabo mu mbeera kuba emirundi egisinga bataata bano bolaba badduka ne balekawo abaana okitegeera naye yagamba nedda oba abaana bange bali batya oba bali batya be bange
nja kutoba nabo era atobye nabo bambi naye bambi embeera muyinze ali embeera ya lockdown takyakola abaana beetaaga okulya ye taata ye maama talina gwabalekera so natukubira omulanga nagaba naye nange ngezezaako naye embeera ekoze ki embeera eganye era wenyininyini wetugenda okuba nga tutandikira tulabe omwami ono ki kye yeetaaga era tumuyambe tutya. Muzeeyi tusanyusa okulaba kati olwo tutandise njagala obeere nga oyogerako n'abantu baffe naye ng'okusinga njagala oyogere ng'otunudde wali otubulira embeera gy'oyitamu muzeeyi abaana bano baatuuka batya okutuuka mu mbeera eno maama yalaga wa ki kyokola like obulamu bwo n'abaana bano butambula butya okusookera ddala sooka otubulira amannya go ssebo. Amannya gange nze Sabaani Kyagaba. Abaana bano okutuuka awo bwe batyo nabazaala n'omukyala naye omukyala yanfaako mu 2010. Kakati okuva olwo nembeera nga obulamu bwange ate bukyukako kubanga ye namulekanga nga wawaka nasobola okutetenkanya naye oluusi yatetenkanyanga mbasifunyeyo naye ng'agendako awantu ng'afunayo kafunye nga mutetenkanya babiri ne maama w'abaana kubanga ye yavaawo ekyo nekindeetera obuzibu ennyo naye era neŋŋamba sijja kulekerera abaana bange nenkola kyonna ekisoboka nenfuna ngenda nkolaakola nga kati muzeeyi nga tunatuuka eyo maama ono mwalina abaana bano bokka babiri? Nedda wali abaana bange abalala babiri bo bali mu mbeera ki abalala? Balamu ddala bo. Kati bo babeera nani? Beefumbiza bawala. Balina emyaka emeka? Omulala wa 25 n'omulala wa kati awezezza 3 omukulu. Bali mu bufumbo? Bali mu bufumbo. Kati bo bakomawo ko ne bakuyambayambako oba nabo tebali bulungi? Abantu bebaafuna baavu. N'olwekyo ate nze nesaagala nnyo nti oba mpaliriza omuntu okumukola ki kasita akuuma omwana wange mba sirina kyakukola era kwegamba bali bwe batyo embeera yaabwe si nnungi. Kakati nensaba bannange mu bintu bino nga bwe mundaba mbadde nsaba okunnyambako mu bizibu ng'ebyemmere ebyensula enfaliso gyonna gyakaddiwa. Kati taata eyo tugenda tuukayo tusooke tuddeko emabega maama ono maama yafa ki maama w'abaana bano? Maama omwana ono era gwe mulaba wano nsuubira oba yamutuusa ku ekyo kubanga yazaalira mu bantu bano abasawo abazaalisa Abaganda kati n'aba kibayita omwana osimanye nakani w'emabega n'alwawo okuvaayo ne batitinkana okutuusa lwe yavaayo naye nga yamala essaawa mpanvu nnyo ndowoozaawo yajja obulwadde butandika kumuluma mpola mpola mu bbanga lya myaka 5 ogw'omukaaga okufa. Kati maama oyo waafiira abaana bano baali balina emyaka emeka? Ono yalina 4 ndowooza gyali 4. Kati gw'otobye naye okuva ku myaka 4 mpaka kati 16? Ntobye naye ate ono yalinga mu 10 awo. Ono omulenzi? Ali mu 15 naye ng'emabega awo wali abaana baffe abaatufaako nga 3. Bo baali mu mbeera ki? Bo baali balamu bulungi? Baali balamu nga si balema wadde. Kati abaana bo baafa bulwadde ki obwo? Baafa ki? Omulala waliwo yafa olukusense, omulala yafa omusujja guno gwe bayita ogw'ennaakani, omusujja ogw'omu lubuto, omulala naafa lubyamira, yali muyitirivu. Kati taata njagala otuyitiremu ku bulamu, ku challenges oba obuzibu bw'oyitamu
buzibu ki bw'oyitamu okusingira ddala ku baana bano? Tusooke ku buli omu ogenda kumpa obuzibu bw'oyitamu ku buli mwana, naye tusooke ku oli omuwala. Yaani mpozi? Ye gwani? Hajjala Namulondo. Buzibu ki Hajjala oyo Namulondo bw'akuyisaamu nga ye? Okubeera nti obadde naye ku myaka 4 paka kati ku myaka 16 osinze musanga mu buzibu ki era oyagala abantu bakuyambirewa ku Hajjala okusooka? Hajjala yalwalanga nnyo omusujja era nga yalina n'obulwadde oba bwakaboto nga bungi, ndowooza era bwe bulaba n'obuntu obwo bumukuba kati. Naye nga buli kiseera yeetaaga abeere ku mpiso. Empiso zitya? Okumujjanjaba munnaaka ne ddwaliro ezzungu okufuna empeke oba okukola kutya. Kati ate ekyo kisaasobola bulungi. Kubanga waaliwo abaali bannyamba eyo yali ali mu kusoma naye ate byonna ne bimulema. Ne bali ne bakola ki? Kati ky'ogamba Hajjala asobola okubeera ng'asoma. Byasoma yali abitegeerategeramu. Ate ng'abitegeera. Kubanga ne ku ssaawa ya leero oyinza omugamba nti 2 gattako 2. Tasobola kugamba mwebuulize wuuyo. Hajjala 2 bwe ngattako 2 nfuna mmeka Hajjala? Ofuna mmeka? Tunula eno oyogere nnyo naawe nze akubuuza. 2 zino 2 bwe ngattako endala 2 nfuna mmeka? Nfuna 6. 6. Agamba 6. 6 oba 6? 6. Okay. Kaakati Hajjala. Mugambye ofuna 6. Kaakati kale. Kati naye nga yagezaako yali atandiseeko okusoma. Ndowooza embeera bwekutyo. Naye ng'era waliwo n'amasomero singa tuba tusobodde okufuna abazira waliwo n'amasomero agakwasaganya abaana ab'ekika ekyo. Wagezaako ganoonyako ate in most cases gatera kuba ga bwereere. Obusobozi nga tolina. Naye era nze mbadde njagala kumukolera bukolezi singa kisoboka. Kumukolera kitaata? Okufuna nga ka bizinesi bwe katyo ne kakolebwa nga kake. Ng'ani akaddukanya Hajjala asobola okuddukanya bizinesi? Anti era nga nze. Nga gwaddukanya. Kubanga ndaba nti ebyo byonna okubitwalamu watuuse tebikyasoboka. Akuliridde kituufu. So kati aba yeetaaga gwe taata gwe nga gwe ofune obuyambi nga gwe kuba gwe muwala omumanyi gw'omuyambe nga taata. Ekyo mbadde nsaba. Ky'obadde osaba. Naye simanyi munnange nga banaasobola. Tubadde tukyali ku buzibu bw'osinga okusanga mu Hajjala. Buzibu ki obulala Hajjala oyo bw'osinga omusangamu? Oba ebirala obyesobolera? Obuzibu anti kakati nga bw'omulaba akuze oyinza oluusi n'atuuka mu nsonga z'abakyala biki ebifaanana bwe bityo ebyo byonna nga byonna bitunuulidde ggwe. Kati awo ekyo kinkosa nnyo. Kati taata onnonsonyiwa okubuuza kati bw'atuuka mu kiseera ng'ekyo amanye ekyokkola wamuyigiriza? Ate era ngenda muyigiriza. Kati bwe kimutukako nga toliiwo era omusanga bw'atyo bw'ali. Era goba temusanga omuloopi. Kiba kizibu nnyo. Naye ajja kgenda akwata senga n'abanga. Kuba kati n'ebikozesebwa nkakasa mu mbeera eno nabyo tabirina. Ate weebiri. Ebirungi biri bye bakozesa byonna talina. Ate alina. Olidde oluusi ngenda ne bannyambayo mikwano gyange ne bannyonnyola. Waliyo eyo n'aka ne omwami omu w'edduuka. Oluusi naye n'atera n'okwetamu. N'anaatera okukukoowa. Gwe ate buli mwezi n'ogenda buli mwezi. Ngenda ne mugambako n'annyambayo bw'atyo. Kati muzeeyi ow'edduuka oyo bw'anaatuuka kuba kati ssente tewali. Bw'anaatuuka ekiseera naye n'akola ki? Kuba ssente kati okitegeera. Era abadde yangoba yagamba nina kumala kusasula ezo. Yali akubanja ng'akuwadde nnyo ebintu by'omwana. Naye kakati ne bandagirirako ku biwero abakyala abakulu. Ebiwero bitya? Ebigoye ebikadde.
nga biri mu ngeri ya ppamba ndi byokozesa n'osiba ne yeesibamu obwoti mu kiwato n'ayigira bw'ati naye ate nze bimpisa bubi okwoza sisobola okwoza bannange omuzadde yenna ali eyo kubanga biri byo walinga okijjamu n'osuula naye kati olw'okuba tokyasobola kukigula kati ofuna ekigoye ekyekiwero n'oyuzaako n'omuwumbawumba obwe buzibu bw'ensanga mwajala kati ekikuwa obuzibu kwe kubyoza bannanga omuzadde ali eyo ndowooza osobola okubamu akafaananyi ng'oli muzadde musajja omwana wo n'atuuka mu mbeera eyo tosobola kuafodinga bino ebizungu olw'embeera munange gy'olimu nga naawe ate nga tosobola kumulaba nga kiyitamu bwatyo nga tolina ky'omukoledde nga ky'olina okukola kufunayo biwero n'omuwumbawumba naye atajjukira oba olina okukyoza okyanika okwoza ekintu ekyo eky'omwana wo bannange omwami ono alita mu mbeera enzibu ddala era njagala tumuwe obuyambi bwonna obusoboka atandike okufunayo ka bizinesi nga bw'atugambye asobole okubeera nga asobola okuafodinga okulabirira abaana bano mikwano tuyimiriramu naye kaakati ate ekirala taata ki ekirala kye weetaaga mbadde neetaaga bwe kiba kisobose era banyambeyo ne ku mmere ate ye n'ekirala ennyumba eno nayo njiwa mpangisa naye bamanja kati emyezi 5 kati emyezi 5 ennyumba ogipangisa sente mmeka taata emitwalo 3 naye bakubanja emyezi 5 emabega tebagenda kufulumya bufulumya tebagenda kugikufulumyamu bufulumya era negayiridde ekirundi bali kumpi ddala naye kati nga bansaba mu nnyambeko ekiseera nga tebannanfulumya naye yampadde wooningi kitegeeza essaawa yonna akomawo bw'oba tonnazifuna ofulume akomawo kati essaawa zino omuzeeyi ki ky'obadde otetenkanya mubadde mubeerawo mutya okulaba nti abaana bano bafuna ebyokulya anti era nakubagambye nti nkwata kidima nengenda ndimalimako mu bantu abalina akabulimu bw'okulima okeera ku makya n'ogenda n'opakasa mu nnimiro z'abantu okusaka kamere nenkalimira bwentyo ate nga naawe emyaka gikuza amaanyi kati gakenderedde ddala naye kino kye mbagambye kyo nkirinamu obumanyirivu senga nfuna capital kati weetaagayo ka capital okutandikawo ka bizinesi capital nga wa ssente mmeka miliyoni 1.5 miliyoni 1.5 eba esobola okuyisaawo okubeera nga mbaako kyenkola obaako kyokola kubanga senga sente ezimu kubanga bwe naabagamba ennyingi ennyo nange simanyi nti muzirina era zo teziriiwo tutandike n'ekitonotono ekisoboka kubanga nsobola okugulako akapikipiki akatonotono akakaddekadde nekasobola okunyanguya owulidde ne sente endala ezisuubula ensawo nga 2 y'emitwalo nga 6 oba 8 tugaye n'osubulayo ensawo 2 ensawo zaaki ezo ezamukene mukene ono obadde omukola nga kuyamba omuntu yabadde akukozesa ng'omutundira mukene nampayo siringi 15,000 buli lwoba okoze eki kati olumu ng'otunda mukene olumu ng'ogenda olima eri lwatakuyise kutunda ng'ogenda olima eri ku gundi gyenkifunyemu obumanyirivu senga nfuna nze kennyini okwetongola kati awo n'otandika okukola ekikyo kubanga kyemuwa ye kinene ate nga gwakola owulidde ate nga nze mmukolera so kati oba weetaagayo akasente ako naawe otandikewo ekikyo kyentegeeza nga singa mukama n'atuwa obusobozi n'otandika ekyo embeera eneebeeteredde ejja kukyukako kyemmanyi eteeka okukyuka kakati ate n'ennyumba eno tugambe bakubanja emyezi 5 era kuba omulanga tomanya wayinza era okuba yagamba anti munange nensaba banziruukirireko anti kakati awo oba wayinza okubayo n'omuntu ng'alina ennyumba yali eyo tagikozesa nga gwe tojja kukifunamu buzibu kugiwa mwami ono agira abeerawo okukona abaana be kubanga n'ennyumba gy'alimu apangisa oyo bamubanja emyezi 5 kitegeeza essaawa yo ate atuwe bamuwadde warning kitegeeza essaawa yonna akola ki
afuluma oba bwe kiba si kyekyo mutuyambe kuba ennyumba si ya bbeeyi nnyo agambye agisasula emyezi 3 every month tuba tusobola okubeera nga twekwatakwata ne tumusasulirako emikadde oba oli bwe kiba kisobose n'emipya mu maaso nga naye bwe yeekola ki bwe yeeyiya tugenda kuba nga tugiyingiramukko maaso awo tulabe bw'afaanana era tulabe bye yeetaaga okubeera nga oba oli awo nga tumwongereramukko bwe kiba kisobose. Kati muzeeyi ate ono omwana omulenzi ye ali atya tubadde tukyali ku muwala omwana oyo waali bw'atyo gamba kibati ye amaaso gazaalibwa bwe gatyo nga tegalaba ddala okuva buto kaakati oyo nali njagala era ekyo kyesaasobola kubanga obwongo bwe buli saabu naye senga yagenda mu baamuzi benze nali simanyi gye bali ate nga n'obusobozi obugenda nti obanga ntambule ntuukeyo n'okubimanya nga sibimanyi naye kati naye yeetaaga yayina emyaka emeka oyo andi nakugambye nti najogeddeko 23 okay. Kati ye asinga kwagala ki oba anti yeyogerera ewuuyo naye omufaliso kale gwani mpozi yogera naawe gwani kasirye oyagala abantu abakulaba awo bakuyambe mu ki kasirye tolina mufaliso ekyo kimu ate ekirala ne bulangiti tolina ngatto sapatu buubwo nti obiraba faanana tolina ngatto tolina sapatu ate ekirala kasiri akalediyo kasiri oyagala akalediyo oyagala kuwuliriza ki kalediyo kasiri oyagala kubeera ng'owuliriza ki kalediyo taata sirika kasiri yayogera oyagala kuwuliriza ki oyagala kuwuliriza bya mupiira gyenjagala okuwuliriza olina lediyo gy'oyagala okuwuliriza program okay. Kati bannange kasiri ono gw'olaba omulaba mwana mulenzi engeri gy'ali mu mbeera eno ndowooza naye aba awuubalako yatugambye yeetaagayo akarediyo wayinza okubeera yonagaba nenze rediyo ya kasiri eyiiyo mpuliriza prime radio gy'obeerako okay. Kale kasiri ebyo tubiwudde gwe oyagala rediyo oyagala ku ngoye ku mufaliso bwe bityo ate ekyokulya kasiri olina emmere nga tonnasaba rediyo kati rediyo n'ogiwuliriza otya ng'enjala ekuluma wangi kale kasiri emaze okuwuliriza mukwano gwange kati kasiri genda tuleko wali tunyumyeko n'ono omuwala nyagala omufaliso gwa Namulondo bannange ate ekirala ne bulangiti n'essuuka ne geemu etya senga zazanya geemu zitya taata ez'okusimu geemu etya Namulondo senga azanya geemu ki ez'okusimu ndowooza geemu zo kale okusingira ddala geemu simanyi oba enejja naye bw'eneebezze mukama ajja tuyambe naye nga twagala ebintu ebisoboka ku muwala banaye nga bwe mumulaba taata ekizibu kyayisemu kyatugambye ndowooza mukiwulidde atuuka mu mbeera eri ng'alina biwero so asobola okumuyambako ku bintu ebyo ebyabakyala ebyomukyala atuuse mu mbeera ezo eza buli mwezi tujja kuba tubyetaagira ddala ng'omuwala yeetaaga ku ngoye yeetaaga ku buntu obwo ku bupale obutono obw'omuwala yeetaaga ku ngatto yeetaaga ku bulabika obulungi okitegeera n'okusingira ddala ebyokulya taata challenge asinga okusanga bye byokulya abaana bano tebalina byakulya n'okubasasulira ku karenti we babeera so byebyo ebimu ku Namulondo Namulondo ate ekirala ky'oyagala ate ekirala engatto mufaliso ebiwa byogedde dda byonna bigenda kujjawo okitegedde Namulondo okay. Kati yogerako n'abantu abali awo mu kyuma ekyo bali awo bakulaba obabuuze kubagambe muli mutya
Bagambe nange gyendi. Mundowoozeeko. Ndi mwana wammwe. Munjagale. Mumpe ku bintu n'abaana bammwe bye balina. Kale bajja kubanga bakuwa owulidde. Kale kakati ekirala kyensaba nga basobodde oluvannyuma lwa byonna neebuuza abaana bano ndibalekawa taata mbadde nsaba senga kisoboka okufuna kapoloti bangulira kapoloti nenfuna ne materiyo naye ebyokuzimba nsobola obyekololako kubanga ebyo waliwo omuto wange asobola okunyambako muzimbi. Kale mikwano ndowooza embeera y'omwami gy'ayitamu n'abaana be bano ababiri neki n'essukaali n'omugaati nagwo gwogere n'omugaati bambi ndowooza banaye embeera ya taata mugiwulidde n'abaana be bano ababiri yeyo embeera munnange gy'ayitamu. Mbasaba buli omu kyasobodde tekyetaaga kuba kinene ow'ekinene tukwaniriza naye n'owakatono tokanyooma nedda ne bwe ziba 2,000 ezo omwana wuno agambye ssukaali zimugulemu kaafu ka ssukaali n'akanywerako ennaku nga ziizo era naye n'aba musanyufu mukitegedde. So ogenda kuba ng'oyita ku nnamba ezo 0702 oba 0 eyo ya Airtel oba 0789950266 weziri awo zolaba ezitambula awo ziri mannya ga Stella Namubiru. Mikwano mbasuubiza sigenda kubeera nga mbakumpanya buli 100 nga bwe mukiweereza omwami mumulabye byayogeddeko bye bitono naye ng'obuyambi akyetaagira ddala bungi okubeera nga asobola okweyimirizaawo n'abaana bano. Emirundi egisinga abaami ndowooza mulabye nnyo emboozi ng'abaami kasita bazaala abaana bali mu mbeera eno bambi yadduka agamba kuba bano abaami asobola okuzaala abaana 100 mu mwaka nagenda n'azaala abalala naye wabanga taata ono ayimiriddewo ku baana be abali mu mbeera eno bambi tumukwatireko abeere nga ngasobola okubeera nga olaba abadde nabo mu mbeera embi kati ate bwe tunaaba tumukwatiddeko n'ekijja kubanga tumwesanyu kubanga omwami mumulaba akuliridde emyaka gikendedde. So giri emirimu egyokakaalukana nnyo genda kukola bipakasi ku kyalo okulimira bantu ne bamuwayo 15,000 olunaku alina okubagulira abaana ekyokulya ndowooza tegikyamugyamu kubanga yeetaaga amaanyi ago okusobola okubeera nga akuza abaana bano. So atugambye yeetaagayo ka kapitaako nga bwe mukawulidde abeere nga akola omulimu gw'asinga okumanya. Tugambye amanyi okusuubula ebyokulya mukeni gwabaddemu naye ng'abadde alina amukozesa. So kati engeri gyali nti abadde akikozeeko so ekyakitegedde amanyi gye bamusuubula byonna atugambye singa tubasobola okumufunira ka kapitaako kiba kisobola okubeera nga kiyamba obulamu bwe. N'ennyumba eno mwali bamubanja omuwala wuno yeetaaga ebikozesebwa nga bwe mukitegeera. So tujja kusaba buli omu w'oli oyimirire wamu naffe. Teweerabira okubeera nga osubscribinga ku channel yaffe eyo ey'amaziga. Tujja kuba nga tubaleeterayo buli omu abantu bangi nnyo bali mu mbeera eno tujja kuba nga ffe kye tukola tuba batuusaako mubeerewo tusobole okubeera nga tuyimirira wamu nabe ate n'oyo gwe tunaba tuyambye tuba tumukomyawo ne tubalaga obujulizi nti bannanga omuntu gwe twayamba yakola ki yafuna ebyo bye yali ayagala. Fonawo mikwano taata tusiibule ku bantu bano tujja kukomawo ng'ate batuyambye. Bannange mbasiibula nga mbasaba munyambe mu nsonga ezo zonna ze mbabuulidde era ndi bubi ddala naye nga sirina kyakkola wabula n'asanyuka omunaaba omulanga gwange muguddeemu. Amiina bagenda tuyamba. Hajala siibula abantu abo basiibule tunula wali obatunuulire bali wali mwe kiri ekyuma obasiibuleko. Bagambe bye. Okay. Bwe tutyo munnange puroguramu ya leero bwetyo bwebadde naye nga mukwano muyambe ku bantu bano tukwasaganye wamu ow'ekikumi w'ebisatu ow'olukumi ow'omutwalo n'ezisingawo mukwano tuzaaniriza ogenda kuba ng'otuteera kanamba ako ak'essimu bujja kuba ng'obuyambi bwonna bw'osobodde mukwano nga tububatuusizaako ddala mukwano era obujulizi tujja kuba nga era tukomyawo ku mukutu gwe gumu awo tubeere nga mukwano tububalaga.
oba ojja genda ku Facebook page yaffe bagiyita Stella Namubiru ojja kubanga ebintu byonna obiraba. N'omulenzi ono naye kaabasiibuleko mukwano sebo yani Kasirye siibula ku bantu basiibuleko. Okay. Ne Kasirye wate wakoze mikwano for now mubeere bulungi tweyanziza nnyo tweyanze nno ne mbeyanza in advance kuba manyera mugenda kutuyamba temugaanangako mubeere bulungi mweraba. Mba ya taata ono bweti bwefaanana bye bino ebintu bya taata siwaninga nkalu temunnalya ku mmere munnange tonnaba kulya kati enjala ekuluma ng'olabye naamu wange namulondo bannange eno ye bbinika ya taata gye mulaba wano taata yene bbinika bambi mulimu nno n'omujaja yene bbinika taata gyafumbira mu caayi nga bw'ogiraba so ayinayo naawe bbinika leeta nawe gambe tetwetaaga bingi nnyo ng'oli oyina ebbinika gy'otakozesa oyina bbiri nkubira essimu nze njino ne weeri ebbinika yene ze zinentamu munnange taata zaafumbiramu yeneemu ku zo ndoze embeera bannange eri wano mujja temuli nno mmere taata emmere leero tennalabikako tonnafuna kyakulya kubanga ssaawa zigenda 9 tolina mmere abaana tebannalya namulondo tonnalya mmere tonnaba kulya okuva ku makya tonnalya enjala ekutta ng'olabye naamu bebi kakati munnange taata wano woyanika engoye zoyozezza kati buno obuliri bwo bwani Kasirye asula wano kituufu bambi Kasirye talina mufaliso omufaliso gugwo ngulaba gwonna gukaddiye talina ate gw'osula wa Namulondo Namulondo osula wano bannange Namulondo wasula bambi Namulondo wano ye wasula kakati newebi bambi talina kitanda talina kyakwebikka omufaliso gugwo talina era nga bwagamba so embeera Namulondo bwe Namulondo tuulako wansi soko otuulaawo gamba abantu banange munyambe mumpeeyo ku mufaliso ne ku kyokwebikka bagambe okwebika n'omufaliso kati gwe taata n'osula wano woosula bambi mbumufunzefunze yene ennyumba ya taata ono omulenzi asula wano omuwala n'asula wano wansi embeera nga bwe mugiraba ate taata ye n'asula wano bw'atyo munnange omwami ono wasobola okubeera nga akuuma abaana be mu mbeera eyo era ndowooza obuyambi mulaba abwetaagira ddala kubanga ennyumba eno banaatera okumufulumya olw'okuba nti bamubanja renti so mukwano embeera bw'etyo bw'eri yo ddala mu butuufu y'amaziga. Omwana bw'atugambye nti enjala emuluma ne tusalawo tubalekera ekyemisana ekyaleero oba oli awo nga bwe tulinda n'abayambi abalala mugenda kubanga mutandikirawo. Yani ono Namulondo kwata muno ogulemu ku taata bafunire ekyokulya ekyaleero basobole okubeera nga batandikirawo nga n'abayambi abalala we bakola ki nga bwe bajja leero bali ekyokulya oba oli awo n'enkya Mukama Katonda agenda tuyambirawo. Nsaba tweyanzege naye nsaba bannange bandowoozeeko bagenda tulowoozaako mmanyi bagenda kubeera nga batuyamba yawo nkyasobeddwa naye ye Mukama gyali byonna biva eri Mukama katweyongere okusaba obulamu sobole okusinkana nate kale mikwano bwekityo leero bwe tutambudde tubalinze mugenda kuba muyita ku namba zaffe ez'essimu eziri awo eya 070251010 oba 0789950266 nsigadde ndi Stella Namubiru ku program Amaziga mubeere bulungi.